بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. baganda bange mwenna abaisiramu ababi n'abakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tusooka okwebaza wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutendereza Allah waffe jalla jalaluhu n'okumusaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe, atusonyiwe ebyonoono byaffe, atulongooseze ebigendererwa byaffe, era Allah tumusaba tabaraka wa ta'ala bye tukola nga nsobi nga si ŋŋenderere, Allah tumusaba abeerenga atusonyiwa. Bye tukola nga tubikoze olw'obunafu bwaffe ng'abantu, tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atuwa emitima egyenenya, era Allah abeerenga akkiriza okwenenya kwaffe. Baganda bange abasiraamu yonna gye muli, kye bayita waqi'ul alami al islami kitegeeza okutegeera ebifa mu nsi z'obusiraamu. Eryo ssomo ddamba erisomesebwa abantu ku universities ez'enjawulo, si zonna wabula ne waffe gye tusomera eryo ssomo ddamba tulisoma ng'essomo. Abamu libeera asaasi, abalala nga tulubaati mu nnimi zaffe ezawano ku university. Kitegeeza nti omusiraamu abeera akakatwako okubeera ng'amanya ebigenda mu maaso ku sayidi y'obusiraamu n'abasiraamu okutwalira awamu. Ekyo kimuyambe okubeera ng'agatta entegeera ye n'entegeera z'abaganda be abasiraamu abeesudde akabanga ne waali. Aweetaaga okugatta obulumi babugatte, n'aweetaaga okugatta essanyu bagattewo. Omuntu yenna atafaayo kutegeera ebyo ebifa ku basiraamu ne mu busiraamu ne mu mawanga g'abasiraamu oba n'ebifo ewawangaalira abasiraamu nga tafaayo kubeera ng'abifaako, nga talaba nti kikulu okubeera ng'abitegeera, aba agwa butereevu mu kigambo kya Nabbi Muhammadi kiyagamba alayhi salatu wassalam nti laisa minna man la yahtamu bi umuri lmuslimin, tabeera wamuffe oyo atafa ku nsonga z'abasiraamu. Omusiraamu yenna alimu omutima ogw'obukkiriza, ng'oggyeko bano abasiraamu abamuli okumpi, kubanga kyo kibeera automatically nti buli muntu akiraba nti abo yaali badde abafaako okumanya ebibakwatako, naye ate okakatwako okumanya ku bifa ku baganda b'abasiraamu abali e China, abasiraamu abali mu Amerika n'ebitundu ebisigadde. Eyo yensomesa yaffe ey'obusiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ekyabeere nga akituwako obusobozi. Baganda bange abasiraamu bannayuganda abali mu Uganda n'ebweru w'e Uganda, abagoberera ebifa mu ggwanga lyammwe Uganda naddala ku sayidi y'obusiraamu, ewiiki eno eyakaggwako olupapula olwabukedde bukedde lumanyiddwa nti lupapula lwa gavumenti, lwafulumizza eggulire nga lugamba nti engeri gye baateekateekamu okuttibwa kwa kaweesi okukwataganya n'abasiraamu. Bwe mba nga serabidde omutwe kye gwabadde gugamba, ekyo oba ekifaanana ng'ekyamakulu. Mujjukira abooluganda nti e Uganda twafuna ekizibu eky'okutandika okutta abantu. Baatandika mpola mpola okutta abantu, nga bwe mujjukira baganda bange. Ku sayidi y'obusiraamu twatandika okufuna ekikangabwa eky'okuttibwa kw'abasiraamu
mu mwaka gwali gwa 2012 nga n'omusiraamu eyasooka okuttibwa asinga okubeera omumanyifu bamuyita Sheikh Abdul Karim Senta Musebyayi alayhi rahmatullah. Bwe yattibwa tewaaliwo mbeera yonna yalaga kabonero nti omuntu eyatta Abdul Karim Sentamu ajja kumanyika, era teyamanyika, era tewali muntu yenna yamanyibwa nti yakwatwa n'asibwa n'atwalwa mu kooti ng'avunaanibwa okutta Abdul Karim Sentamu. Bwe twagenda nga tolontoka ne tuyingira omwaka gwa 2014 ne batta omusiraamu eyaddako. Njogera abasiraamu abasinga okumanyibwa, muganda waffe omu ku bakulembeze baffe ebbanga eggwanvu bwe bayitanga Brother Mustafa Bahiga. Bwe batta Bahiga, ku mulundi ogwo gavumenti yavaayo neraga obusobozi bwayo mu kunoonyereza, nekwata abantu be yasuubira nti be batta Bahiga. Yakwata Sheikh Muhammad Yunus Kamoga, n'akwata Sheikh Murtada Bukenya ne Sheikh Siraje Kawoya ne baganda baffe abasigadde. Bavunaana omusango gwa kutta Bahiga. Baganda bange mulina okukimanya nti ffe mu mateeka g'obusiraamu tetukkiriza kutta muntu yenna ne bw'atabeera musiraamu. Mu mateeka g'obusiraamu tuyinawo ebintu obusiraamu nga bwabisongako ng'era ennamula yonna bweri, ng'omuntu abeera akoze ekikolwa ekyo abeera alamulwako kuttibwa. Omuli omuntu okutta muntu munne, omuli omuntu okuva mu busiraamu, omuli omuntu okwendanga mufumbo, omuli omuntu kye bayita qati'u tariq, okusalako ekkubo gye bayita high robbery n'ebifaanana ng'ebyo. Nti omuntu bw'akola ekimu ku ebyo mu mateeka g'obusiraamu alamulwako kuttibwa. Naye tewali muntu yenna ssekinnoomu akkirizibwa kujja n'asanga omuntu tugeze ng'ayenzenga mufumbo n'amukwata n'amwettira, ne bw'abeera ng'ayenze ku mukyala we alagirwa okumukwata amuleete mu kooti ebeeramula. Ekyo kye bayita okutta omuntu mu butuufu. Amateeka g'obusiraamu galamula bwe gatyo. Tetukkirizibwa kunyiiga muntu n'akunyiiza n'omukwata n'omutta, kubanga tukimanyi nti omubaka yagamba alayhi salatu wassalam nti kullu dhambin asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yaqtulu al-mu'mina muta'ammidan aw ar-rajulu yamutu kafiran. Bw'atyo byagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti kullu dhambin, buli kyonono kyonna omuntu kyakola, asa Allahu an yaghfirahu, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumusonyiwa. Yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti okujjako abantu ba mirundi ebiri. Yagamba nti omuntu asooka illa ar-rajulu yaqtulu al-mu'mina, okujjako omuntu abeera soomukkiriza mutaammidan ng'agenderedde, awu ar-rajulu yamutu kafiran, oba omusajja okufanga mukafiiri. Abo babiri Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti omuntu abeera sse munne ng'agenderedde nga sse musiraamu, oyo Allah tagenda kumusonyiwa. Ekyo tukimanyi ffe abasiraamu. N'olwekyo tewali muffe mu basiraamu b'e Uganda musiraamu yali asobola kunyiiga na Bahiga n'amukwata n'amutta, kubanga tumanyi nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yatugaana okutta omukkiriza. Era omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam tila zawalu dunya ahwanu inda Allahi min qatili rajulin muslimin. Yagamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad nti okuggwaawo kw'ensi yonna neggwaawo n'ebeera nga tekyaliwo,
ekyo kyekinafu mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, kyekitono mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okusinga okutta omuntu omu nga musiraamu. Eddiini y'obusiraamu tetukkiriza kutta muntu yenna, era n'atugamba Nabbi Muhammad mu riwaaya endala, wallazi nafsi biyadihi, ndayira Allah awaniridde omwoyo gwange mu mukono gwe, laqatilu mu'minin a'zamu inda Allahi min zawali dunya, nti okutta omusajja omukkiriza, okutta omuntu yenna omukkiriza, ekyo kinene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinga okuggwawo kw'ensi. Mu busiraamu, obusiraamu yenzikiriza esinga okugulumiza omusaayi gw'omuntu ne bw'atabeera musiraamu. Tetukkirizibwa kumukwata ne tumutta nti olw'okuba akunyizizza n'omulundi n'ogumu. N'olwekyo abooluganda, okubeera nti abasiraamu baatandika okuttibwa ate ne batandika kukwata abasiraamu, ekyo kyali bulyazaamaanyi olw'ensonga nti ffe eddiini yaffe ey'obusiraamu tetukkiriza kutta muntu yenna kabeere nga si musiraamu. Kyova olaba ng'omubaka Muhammad yaleeta ekigambo nga kiri amu, nga kibuna omuntu nga musiraamu n'omuntu nga si musiraamu. Yagamba Nabbi Muhammad nti la tuqtalu nafsun dhuluman illa kana ala ibni adama al awwalu kiflun min damiha wa dhalika annahu awwalu man sanna al qatila. Bwato byagamba Nabbi Muhammad nti la tuqtalu nafsun dhuluman, teguttibwa omwoyo gwonna, amakulu tattibwa omuntu yenna kabeere musiraamu obanga si musiraamu n'abeera ngattiddwa mu bulyazaamaanyi. Kiki ekiyitibwa okutta omuntu mu bulyazaamaanyi? Kwe kusuubira omuntu oyo nti azzizza omusango n'otamukwata kumuleeta mu mbuga z'amateeka, naye afune omukisa ogwewozaako, amakulu awulirizibwe, omusango gumusinga akkirize nti mbutuufu nsingiddwa. Bw'omukwata n'omuttira eyo oba omusembulyazaamaanyi. Kwe kukwata omusajja oyo n'omutta ng'olina byeyagala okumuggyako, eddiini tekikkiriza. Kati Nabbi kyagamba alayhi salatu wassalam nti la tuqtalu nafsun dhuluman, omuntu yenna tattibwa ngattiddwa mu ngeri ya bulyazaamaanyi, illa kana ala ibni adama, okuggyako ng'omuntu ono attiddwa abeera ku mwana wa Adamu al awwal, eyasooka, kiflun min damiha, abeera ayina omugabo ku musaayi gw'omuntu ono abeera attiddwa. Wa dhalika, ekyo lwakiri bwekyo olw'ensonga ti annahu awwalu man sanna al qatila, kubanga omwana wa Adamu oyo ye yasookera ddala okuteekawo enkola ey'okutta omuntu mu bulyazaamaanyi. Abantu bonna abattibwa mu bulyazaamaanyi okuttibwa kwabwe akulinako omugabo. Kitegeeze ki abooluganda? Nti omuntu yenna akwata omuntu n'amutta zuluman wa udwanan, omwana wa Adamu alinako omugabo. Limaadha? Huwa awwalu man sanna al-qatila, ye yasooka okuteekawo enkola ey'okutta. Kati okutandika okutta abasiraamu ne batandika okukwata ate abasiraamu nti be batta, kaali kabonero akalaga nti waliwo obulyazaamaanyi. Era n'ekitegeeza ekyo kwe kubeera nti n'okutuusa olwaleero tewali muntu yenna yali atulagiddwa mu butuufu nti ono ye yatta. Kubanga Kamoga gwe bagamba nti yatta, Muruta gwe bagamba nti yatta, Kaweya gwe bagamba nti yatta, baabulwa obujulizi bwonna obubaluma ne bagenda okufundikira nga babataddeko emisango egitaabavunaanwa. N'okutuusa olwalaba Oluganda tetumanyi ani yatta Bahiga, tetumanyi ani yatta Kirya, tetumanyi ani yatta Kigundu, tetumanyi ani yatta Abdul Karim, wakadhalika n'abasiraamu basigadde abagenda battibwa. Naye ekisinga okubeera eky'omutawaana kwe kubeera nti buli muntu yenna attibwa e Uganda. Ekyo kyali bwe kityo. Abantu mwenna ne mugamba nti biba basiraamu, byabatabuliiki, kati batuuse n'okuttingana.
tugamba nti bannange tetusobola kutta bannaffe weewaawo tuyinza obutakkaanya mu nsonga ezimu naye tetuyinza kutuuka ku mbeera etta bannaffe. Abantu bangi bamaseeka abakulu baavaayo ne batusalira omusango baayogera ebigambo byali bingi mubijjukira naye okuva ku kooti lwe yagamba nti abaavunaana omusango gw'okutta tebattanga tewali seeka yenna yali avuddeyo okugamba nti bye twayogera tebyali bituufu n'okutuusa olwaleero. Tudda ku kigambo kya Kaweesi. Bwe batta Kaweesi abooluganda, abantu abaasooka okukwatibwa ne bayoolebwa mu bungi kumpi bonna baali basiraamu. Kati amawulire gakikugamba nti engeri gye baapangamu okukwataganya okuttibwa kwa Kaweesi wakadhalika n'abasiraamu. Lwaki kijja bwe kityo? Kubanga baategeera nti abasiraamu b'e Uganda kyoyagala kyobakola balina ensonga bbiri. Ensonga esookera ddala tebalina akaayogerera n'omulundi n'ogumu. Ekyokubiri, tebeesobola basajja battu banafu bakazi battu banafu kati buli kyonna kyoyagala kyobakola. Kati y'ensonga lwaki Kaweesi bw'amaze okuttibwa, Bahiga bwattiddwa, Kiggundu bwattiddwa, Kirya battiddwa, bakutte basiraamu ne bayoola ne babakwata ne bassa mu kkomera olw'obunafu bwabwe kubanga tebalina ayogerera n'omulundi n'ogumu. Nabo tebeesobola. Baganda bange, zino ensonga muteekeddwa okuzimanya kubanga muli basiraamu. Kubanga muli basiraamu. Basiraamu b'e Uganda tulina ekizibu nti tulina abasajja abasiraamu bangi be tusuubira nti baali badde bavaayo ne batunuulira ensonga z'obusiraamu n'ensonga z'abasiraamu ne bagamba nti mbutuufu tuli azaamaanyiziddwa. Naye ekisinga okubeera eky'omukisa omubi nti bonna tebakoze mugaso. Ibunu Umar radiyallahu anhuma yajjirwa abasajja ne bamugamba nti inna nadkhulu ala salatinina fanaqulu lahum bikhilaafi ma natakallam idha kharajna min indihim. Bwe batyo bamugamba ati Ibnu Umar, inna nadkhulu ala salatinina, tetuyingira ewali abakulembeze baffe, fanaqulu lahum, ne tubagamba bikhilaafi ma natakallam idha kharajna min indihim, ebyawukana ne bye twogera senga tuba tufulumye we bali. Kitegeeza ki ekigambo ekyo? Bwe babeera eno ebbali basobola okwogera buli nsobi yonna omukulembeze gy'akoze, basobola okwogera buli kyonna ekingiriza abasiraamu, naye ate senga batuuka ewali abakulembeze ebyo tebasobola kubyogera, wabula bawaane ne babatendereza ne babategeeza nga bwe balina obuwagizi. Buli muntu yenna bw'abawagira, omukulembeze n'akwata ebbaasa n'agibawa, omusajja n'atambula n'agenda. Kati ekyo kibagamba Ibnu Umar nti tugende ewali abakulembeze baffe ne twogera nabo ebigambo, naye ebigambo bino bye twogera nabo nga tuli we bali byawukana ne bye twogera senga tubeera tufulumye ne tuva we bali. Ibnu Umar abagamba radiyallahu anhuma nti kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi rasulillah, nti ekyo ekifaanana bwe kito ffe twakibalanga nti bunnanfuusi mu bulamu bw'owekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam, nti omuntu yenna abeera ewali omukulembeze n'atasobola kumugamba kintu kinga bantu bakulembera, wabula n'awaana muwaane, bw'amala okuva waali ate ne yeekandaga ne yeekaaliisa n'alaga obuzira n'obukambwe. Yagamba Ibnu Umar radiyallahu anhuma nti obwo bubeera bunnanfuusi. Abo abasinga obungi be basiraamu be tulina e Uganda abaali badde nga abavaayo okwogerera abasiraamu abasajja n'abakyala ababonyaabonyezibwa abaggweredde mu makomera ku misango gye batazza. Bwe batambula ne batuuka ewali abakulembeze bawaane ne babatenda obuganza eri abantu. Bwe bavaawo ne badda eri abantu abanyigirizibwa nga babagamba nti nze era bwe naamusanga naamugamba. Kati omuntu afaanana bw'atyo Ibnu Umar yagamba radiyallahu anhuma nti oba yabeera munnanfuusi awedde emirimu. Baganda bange ab'ebitiibwa, olwaleero embeera eri mu Uganda
ebintu bino bimala okutandika bwe biti abasiraamu abaaliwo mujjukira nti mwanoonya obuyambi temwina gye mutaatuuka. Buli munnabyabufuzi yenna yasuubirwa nti ajja kutuutwako atuyamba okufuna ku bussizo. Abasiraamu abaaliwo ebiseera ebyo mwatuukayo, ebyo mubijjukira insha Allah bali buvunaanyizibwa. Mwagenda simanye wa pastaani, ne mugenda simanye wa first lady simanyani, ne mugenda simanye ewaani nga kye munoonya ekisookera ddala obwenkanya bubeewo mu kulamula baganda baffe abaasibwa. Ekyokubiri, buli muntu yenna akwatibwe nga wamaze okufunwawo obujulizi, byonna tewali kye byagasa. Kye twava tubagamba abooluganda nti eyo yonna gye mulaga temutawaana, egyo gyonna emiryango mugiggale mudde ewa Allah subhanahu wa ta'ala mwanike emikono. Ensonga zaffe Allah tabaraka wa ta'ala alina bulungi nnyo obusobozi obuzingiramu, atajja kuzijjanjaba zijja kuggwa. Olw'ensonga nti ebbanga lyonna omuntu ow'amaanyi buli lwalyaza amaanyi omunafu ng'amulyaza amaanyiza lwa bunafu bwe, kati Allah subhanahu wa ta'ala ow'amaanyi ng'avaayo ng'ajja goona abadde yeeyita aw'amaanyi nti nze nannyini maanyi. Ekyo kyali kibadde waabo oluganda ekyokulabirako. Ku mulembe gwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam waaliwo omukyala baamuyitanga Zaniratun radiyallahu anha. Kino ekyafaayo kye kimu ku byafaayo ebitamanyiddwa nnyo naye nga kituufu. Omukyala oyo yali mukyala muzaana ng'ayina mukama we nga bwe abaliira bwe yali radiyallahu anha, ng'ayina mukama we nga mukyala mukulu. Kati Zanira yakeeranga ku makya n'ava mu kayumba we yasulanga bambi n'ajja ewa mukama we n'akola emirimu, we bwawungeeranga n'addayo. Kati Zanira radiyallahu anha ajja asiramuka. Bwe yasiramuka agenda okujja ewa mukama we ng'alaba musiraamu. Kyava amubuuza nti ani yakuwadde olukusa olusiramuka? N'amugamba nti nasazeewo. N'amugamba nti wasazeewo? Nti naam. N'amugamba nti kale vva mu busiraamu. Mukazi wattu munaku muzaana, ono ye mukama we, kyakola n'anyweza eddiini. Omukyala ono omuyaaye bw'alaba mukama wa Zanira nga Zanira alemedde ku busiraamu, yali mukyala mukulu nga talina bulungi maanyi. Kyava ayita abakyala, kuba ali mukyala mugagga wavunaanyizibwa ku kitundu, kyava ayita abakyala abaali awo ku miriraano n'abagamba nti mbakkiriza buli lunaku okukeeranga okkuba Zanira ono emiggo. Buli muntu we yeetaaga okkuba waabaakuba okutuusa ng'avudde mu ddiini ya Muhammad alayhi salatu wassalaam. Lwaki ayisibwa bw'atyo? Kubanga munafu, talina agenda kuyamba, talina agenda kwogerera munaku. Embeera eyo yennyini gy'olaba y'embeera abasiraamu b'e Uganda gye tulimu, ababonyaabonyezebwa, abanyigirizibwa, abataliiko muntu yenna ayamba, abataliiko muntu yenna ayogerera. Buli asituka okutambula okugenda okubaako nga kyayogera, bw'atuuka eri ayogera bibye, ne tusigala nga tubonaabona. Embeera yennyini Zanira gye yalimu radiyallahu anha. Kakati olunaku olumu bamukuba emiggo gyali mingi radiyallahu anha, bamukuba omutwe. Mukazi wattu n'atambula n'adda ewakaawe. Kati olw'obulumi obungi bwe yalimu, agenda okuzuukuka nga takyasobola kulaba, amaaso gazibye radiyallahu anha. Kati olunaku olwo teyagenda wa mukama we kola, n'olwaddako. Kati mukama we bw'ayitawo ennaku 3 nga tamulaba, kyava ayitako mu kayumba ko yasulanga, yamusanga mukazi wattu wali awo talaba. N'amugamba nti maadha asabaki, kiki ekyakutuuseeko? N'amugamba nti amaaso gazibye olw'obungi bw'okkubibwa, nakubiddwa mutwe guno, kati amaaso tegakyalaba. N'amugamba nti aina rabbuki, Katonda waaluwa? Lwaki tomusaba n'akuddiza amaaso? N'amugamba nti udu'i rabbaki, saba Katonda wakuddiza amaaso mu ngeri y'okukinagguka.
ng'akimanyi nti ono gwayogerako talina busobozi bwonna munaku, ng'ataka kasa nti Allah gwayogerako tabaraka wa ta'ala asobola okwanukula. Bwe yamala n'akinagguka n'atambula n'agenda ewakaawe n'amulekaawo nga muzibe. Amulanga ki? Amulanga bunaku, taliiko ayamba, naye ng'abadde mukozi we ng'amukolera buli kimu kyonna, naye olw'okubanga asiramuse takyajjukira byonna byamukoledde, asazewo okumuteekako buli kyonna kyayagala paka ng'amugye ku ddiini. Fatawaddaat Zanira radiyallahu anha n'afuna ewudhu. Bw'amala okufuna ewudhu wasallat rak'atayn, n'asala raka'a bbiri, n'ayolekera eqibula, n'ateeka emikono waggulu, n'agamba nti Katonda wange ndi munafu, amaanyi gange gonna gali gy'oli, obujjanjabi mbusuubira gy'oli, nkusaba Allah wange onziriza amaaso gange. Allah n'amuddiza amaaso radiyallahu anha, agenda okulaba ng'alaba. Kyabaddamu n'awanika emikono naga tewali nsonga lwaki nakubiddwa okujjako lwakuba ndi munafu. Katonda wange nkusaba nti gwe nannyini maanyi, gwe nannyini busobozi, nkusaba onkwatire ku eyo yandyaza amaanyizza, naye ayiteko mu mbeera gye mpiseemu. Omukazi oyo omuyaaye namukadde eyali azaamaanyi omukyalo omuzaana omunafu ateesobola, Allah n'amuleetera obulwadde bw'ayita mu mutwe ne gumuluma, nga omutwe ogwo okusiriikiriramu bateekwa kubanga bagukuba, nga bagukuba. Bwe bagukubanga nga guweweera, ye yennyini nga yabalagira nti mukube ne bakuba, mukube ne bakuba, paka Allah lyamuggyako amaaso olw'obungi bw'okkubwa. Naam, kitegeeza ki ekigambo ekyo? Ti Allah subhanahu wa ta'ala nannyini maanyi, ye nannyini kulwanirira muntu yenna anafuyiziddwa olw'obunafu bwe, ajogeddwa olw'obunafu bwe, n'atyoboolwa olw'obunafu bwe, senga awanika emikono ewa Allah tabaraka wa ta'ala n'amusaba ensonga ze Allah aziyingiramu. Kati baganda bange insha Allahu ta'ala, ekigambo kyange kigamba nti embeera abasiraamu gye tulimu e Uganda tewa maanyi, tetuliiko ddoboozi lyonna, kubanga weewuunya musome amawulire ab'Oluganda. Amawulire gagenze mu maaso nga galaga Kayihura abadde akolagananga ne gavumenti, ng'akolagananga n'abakungu mu bavuganya gavumenti, era yabadde nga abakulemberanga obbatwale omukulembeze w'eggwanga. Naye ekyasinze okuneewunyisa nti mu ngeri y'okubambaza ababuzeebuze baleme kutegeerekekwa, bano abali ku ludda oluvuganya ng'abambaza ebyambalo by'ekisiraamu omuli enkofiira n'okwezinga ebitambaala. Lwaki tabambaza magandula g'abafaaza? Kubanga bamanya nti abasiraamu bwe bato ne banaakimanya tebalina kye bajja kukola, olw'ensonga nti ebbanga lyonna bazzenga bakozesa busiraamu, bazzenga bakozesa basiraamu, ne babanyigiriza okubakola buli kyonna kye baagala. Insha Allahu ta'ala b'Oluganda mbasaba, embeera yaffe gye tulimu ekyetaaga okusaba Allah tabaraka wa ta'ala, ensonga zaffe Allah tukyalina bingi bye teetaaga okumanya, naye nga tetulina ngeri gye tulina kubitegeeramu okuggyako nga Allah yabiyingiddemu. Kaweesi eyattibwa mbulyazaamaanyi ayina abalwanirira, ayina ab'eŋŋanda, ayina ab'emikwano, ayina abakungu mu gavumenti ya Abdulkarimu Sentamu, talina wa Luganda asobola kumulwanirira, era tewali yali ayogedde ekigambo kyonna okuggyako bambi okusirika. Mustafa Mayiga talina asobola kumulwanirira, naye nga yattibwa mbulyazaamaanyi Ibrahimu Hassan Kirya talina asobola kumulwanirira. Muhammadu Kiggundu tewali asobola kwogera nti awange kiki. Abantu abo bonna twetaaga okumanya ani yabatta, naye nga tetulina ngeri gye tuyinza kutegeeramu okuggyako ng'ensonga zaffe ezo tuzanjudde wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati baganda bange kyembasaba nti embeera yonna egenda mu maaso gye mulabanga obuweweerero, wano Allah waasinga okwetaagira okusaba kwaffe n'okwanjulira obwetaavu bwaffe. Baganda bange abasiraamu abali mu Uganda n'ebweru we Uganda, abaami n'abakyala, abavubuka n'abakadde, abakulu n'abato, tubagamba nti tukyetaaga okumanya abatta abantu baffe, tukyetaaga okumanya abatta baganda baffe, tukyetaaga okumanya abatta abakulembeze baffe, naye ateekeddwa okuyingira mu nsonga ezo abantu baffe bategeerwa ayabatta ye Allah tabaraka wa ta'ala. Twongere okumusaba
kununtu zaffe zidde mu masajidi zaffe okusaba okwa buli muntu ssekinoomu kukomewo olw'ensonga nti kati abattaka weesi bagamba nti bagenze batuuka mbuufu okuzuula abattaka weesi. Abafu abaasooka okuttibwa tewali aboogerako, tewali ayogera ku Abdulkarimu Sentamu, tewali ayogera ku Kirya, tewali ayogera ku Kigundu, tewali akwenda kubahiga. Twetaaga okubategeera nga Allah bwe yayingira mu nsonga za Vanira radiyallahu anha, obulyaza amaanyi ne bumugibwako, era Allah yennyini akyalina obusobozi obuyingira mu nsonga zaffe insha Allahu taala. Okusaba Allah kweyongeremu amaanyi, okwongera okulongoosa kweyongeremu amaanyi, Allah tabaraka wa taala ajja kutulaga abatta baganda baffe ebikolwa byonna ebyefujja ebitukoleddwako. Allah ajja kutugirayo abo ababadde emabega waabyo bajja kutegeerwa, abannaafuusa abali mu busiraamu bajja kutegeerekekwa, n'abakufaaru abali bweru w'obusiraamu bajja kutegeerwa. Naye ekyo kyakubaawo ddi kitwetaagisa insha Allahu taala okwongera amaanyi mu kusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga ensonga ezo aziyingiramu. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.